Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart.
Awal-awal lo kuberaku, nangke
mother's heart.
Jesus, tell me life and give me freedom. He's my healer, provider, protecting my only hope. He's a treasure that I ever really needed. He's a glory in my life and he matters. He never fails, he's always there. He's a prince of peace. He doesn't walk whenever I take that. But don't see, don't see. He will never, never, ever, ever leave you. He will never, never, ever, ever fail you. But once again, I saw my eyes. So I'm glad it's not a single day. To the one who is liberate us. He's the Alpha and Omega. Just only say that you. The everlasting Father knows are coming in. The everlasting Father knows are going out. He's mercy great, he's always there. And he's the Prince of Peace. The Lord of Lords, Emmanuel. And forevermore, he's the Prince of Peace. The Lord of Lords, Emmanuel. He's the Prince of Peace.
Amajambo nzukuka unokuta Neno zantu bamusi Sina mugaso ndoli mukama Kubanda banga muli kumacha Ebinyoni bimba Ensolo mutale Nasisiza Omuto mbeniki Kalifuna majoni Kana yenze kumbulamu Asimanga cheba sebe Kana yenze kumbulamu Nacheba sebe Samuti Nage anga Nyumba yasize Kakuli kumachana Nisiza Nyayo Nimbo Nimbocha Oyimba Wesami Ukana kweba sebe Ukana kweba sebe Money,
tukolana beach ayitibwa Mr Beach zaje tene tuyamba okujamba bala mugoye kutobuka byabo lebo kuba mu masomo Wow.
Sometimes I feel I'm weak, sometimes I experience every high and every low.
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya
Tata
Chikamo charo hamemo muloni chose yongera kuremiyamo kandi baledondo ikwata kusebizibu byawe yakituma kiri kugaragara shabazi mareba kinokora yesari nyuma y'ikigamba cye nande babishishiriza umura yesari niwe umura You are watching Big Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola. Omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working.